bitabuse ewa Kabaka minisita abalangira n'abataka baluse pulani ego bya Mayiga ne Mayiga nga mumuwandiseeko bannange lwaki n'abagereka ayingidde mu fitina n'entalo eziri enamirembe nayo mbwe eri efitina mpitirivu Mayiga mumuwandiseeko okumugoba bannange oba kuva Mayiga n'afuka Mayiga nekati eri abatandise omunyonyogera olaba batandise okunyonyogera Mayiga agende ku ntebe ennene kasubire tebamuleetera emitawaana Mayiga mwandi bade mu mweso bamunyonyogera genda kuba president genda kuba president yabagambeko nti abwagala ate ye byalina okubeesabira tulaba kati gwabagamba nti no bakuba wa minisita gwabusaba kati oba wenyini omuntu alababulabi ne bagamba nti ekifu engeri gyasobola kiri abakusabira obwa minisita bagamba nti obwagala muve ku bantu nammwe sikire kutitisa wano naawe Mayiga ekifa kyali kinene nnyo kumi kutu gyona bagamba omukyalo oyo Mayiga aweereza bulungi na muwala oyo omuwala oyo Jennifer singa president amulenzi amwayo omulenzi amwe muwala nze atali mulenzi ate abantu njagala mutegeere Jennifer lwaki otta amaaso ng'oyogera nange nga lwaki ngatta kunzitisa amaaso nze nkyakangibwa dogo ki eriri ku ntebe balireese kiki ekivudde struggle y'okusikambula muzeeyi ku buyinza enzibu ebyama lwaki buli ajesimbamu amaliriza afukamidde neyeetonda bakubeewo n'abasajja simanyi lwaki ne bakubyeko ekiriroliro bakubyeko retired Kano Kizza Besigye bakubyewo mukwano gwange Sejjusa ombuzeeko Jeno Tinyefunza Sejjusa bamukubyewo wano bakubyewo Kale Kaihura bakubyewo Mama Mbabazi bakubyewo Gilbert Bukenya bakubyewo ne Tumukunde amanya tegaliiko neffe ziri popular and known and to me as a broadcaster ntekwa kingwana bugwanyiza okuba nti mbamanyi papa guddewe akasenge omuli entaana ya Lucifer Lucifer yafa ebiri mu geeti etaano zeyaguddewo ku Christmas n'ey'amagombe negeeti y'amagombe yagigudde okutonda omuntu omusajja Adam yatondebwa ku lunaku lwe lumu ne Eva ebyo babibuuza abalupapula luno oluyitibwa ono bwino bagamba ejjuunye ebitiza ku General Mukambe nga baleese okubala akalulu tuleeta etteeka ku ttaka okusiba abafere minisita yasaba naffe wano ku Canaan Mayanja bwatu bwagambye. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.